nga line nga bwe ziriwo n'entwiti kubeera gye kyatandikira n'enfiitingamu ebigambo byange for social media ku muntu omulala kiyinza okubeera okay naye kati oba tulira ku puzzle nti ate yagenze n'afuna n'akasente ate already muyimbi basobola olaba ng'alutwala ekibuuzo kankubuuze ki ekikola oluyimba lyrics sound ki ekikola oluyimba lubeera ne verse ne chorus luno puzzle yakutte line egyo wawulira ku luyimba olulamba si line emu mulimu ebigambo ebiwerako puzzle talina luyimba kangezeeko wano jjamu oluplaying owulire gwezanyira lugini lwali puzzle luno si luyimba zanya oluyimba nkubuulira si luyimba teruyita kufuuka luyimba ali saabalwanyi okunde sabo jajja nsanse buse ondabiranga ddala oba tunakundanga babiri kiriba kyama kyakukuva mu ttale n'akati kikyandi ku mutima ulidde layini zatadde soundtrack yo giwulidde wulira point yange ogiwulira nti amateeka g'oluyimba puzzle yakutte layini ne badde ezannyirwamu n'agikyusa nti bw'ogenda mu osazeewo muloopa oli ajja kukubuuza okakasa amadde ensolo dutwala ku stage n'enduyimba eyasobola tasobola bino ebyaffe si luyimba bino ebyaffe asobola bulungi nnyo layini ya sekendi asatu kati olaba wasobola okikolera wawano nti asobola okuba nga aleesa yimba zize n'akasuulawo nemukyamuka omusango gwa puzzle gwalina maybe kukozesa luyimba lwabali kugenda kukuba luseke naye era ne soundtrack siyiye naye ate si luyimba olwo kubanga oluyimba lwonna ng'onoolutunuulira batandikira mu soundtrack eyo ne bagisynchronizinga ne bakiwulira nti luno oluyimba lulina gye lubirongera ebyo byonna bituufu naye ebikola oluyimba mu sound ya puzzle terulina chorus omanyi nti oba yakuwaddeko katiiza kamu kokka kati obuvunaanyizibwa bwa looya kutuwa luyimba puzzle lonna bwe yakoze eki kubanga ye yagenda mu studio olaba nezo nga bwe ziri awo yani ku TikTok bwe zibadde zikola ki zitambula nga zitrendinga kujjako nti ye yagasseemu obubwe ng'agattamu kati ye n'agattamu obubwe naye teyagenze na mu luyimba eryonna gye lukola ki gye lugenda ate era teyagasseeyo birala byonna byawukana ku kibadde kikola ki kati ekibuuzo looya alina olulamba kati looya kyekisinga okundoza okumutabula kubanga nga wagambye nti byabitadde mu politics point eriemu muwogo woofuna tuweeko ekiwandiiko kigamba ki Prince Job Paul Kafero Cultural Heritage for immediate release. Prince Job Paul Kafero Cultural Heritage warns against unauthorized use or politicization of the late Job Paul Kafero's music. The Prince Job Paul Kafero Cultural Heritage has noted with serious concern the rising cases of copyright infringement and unlawful alteration of the musical works of the late Paul Job Kafero, particularly on social media platforms such as TikTok and YouTube. Naye ate okuleka bano abazzeemu naye ndowooza nti challenges zino bwe zigenda nga zidda it is also good for it is okay. Sometimes kibeera kuba kitrending oluyimba kimukomyawo. Kati waki kugamba tunze nagwo nawuliddeko awuliriza oluyimba luno. Ennyimba zonna zaawuliza uptown naye ze badde ali forced okuddayo okuwuliriza. Oluyimba luno lutandikirawo. Sound eno ekola ki? Evaawa. Obuzibu nti ebirungi bijja n'ebiki? N'ebibi. While we appreciate the many Ugandans who have lawfully enjoy and celebrate his music. A section of individuals has gone beyond edutainment. Revoicing and altering original songs using the same tunes. Okay, the same tune. The same tunes for political and abusive messaging, commercialization and kigambo kyekyo. Soliciting money from these works without the
the consent of the rightful copyright holders, such conducts. Such conduct constitutes a violation of Uganda's copyright and neighboring rights laws and amounts to unlawful creation of derivative works. Kati byebyo nno kati tuba tulina balansinga ku bibiri okulaba wayo tukola ki we tuyitirawo okategedde bulungi kana akantu ke kasinza okuleeta obuzibu commercializing and soliciting money from these works n'abawemuliramu anyway nakyo si kirungi naye era kakati ebikiddeyo ku kintu kimu tujja byoga tujja kukanya kuloopa naye notati nga copyright eri streamlined tuyinza obutamaliri kujjamu kyamakulu kikola ki kiri awo kale bana John